Sina tabu kama mmoja. Atwogere ku Oscar 1000 Men in Suit lwaki wasaze ogijoininga ekintu kino bango okiyingiramu. Oscar has been a good friend. It's now some good years, yeah. Sana yesashingide because he's a friend. Kuba omuntu okuba mukwano ko tekitegeeza mbu you have to do everything they do or what you stuff they do. Naye ensonga esokera ddala bwe yaŋŋamba ku kintu kino ayina ebigambo ebimu bye yaŋŋamba naye ng'alaga it's a cause egenda okuyamba abantu ate nga nze siba nkyogera mu kamera ate nga siswala nze njagala nnyo okuyamba wadde sirina. So I think nange namuscriptingamu ne mugamba naye sebo mu kino ekintu ofunayo abaana abalemu abasuitikiri babona bakolera esuuti and I believe I've seen like 2 aboku street bimanyi kuba twatambula naye netunoonya so kiba kinsanyusa naye nga mainly nagiyingiramu because yaŋŋamba kyabala kiyamba abantu era nga whatever stuff which is coming from this cause kiyamba abantu. Suuti zo twatanga nnyo ziraba mu bavubuka nga mmwe nga twabamanyirira mu damages zaffe ekikumbagano ennaku zino muzijjumbidde kyama ki ekizirimu? I believe every boy out there yeetaaga esuuti mu wardrobe ye. Yanze ninamu esuuti zange nga 2 oba 3 lwansonga tulina gyogenda kukuba ddiiri nga kale ebyekiyaayo birungi naye waliwo awantu wootuuka nga omusajja bw'anaakulaba mu suuti n'alaba akagatto nga oli sirias agenda kukuwa sente zeyagala. Kati enjo yambadde gye bayita batya olwaleero? Akasuuti kenyambadde omukulu yennyini era yeyakatuuze ndowooza bwoba okalabidde munda wano ka Oscar naye nga nze njagala nnyo bakateera abo abasajja bedda abanywanga siga nga balina buno obusaawa nze byenjagala so namugamba idiya yange nga bwe nakisaba bwe nkifunye. Gamba mumpimpi obuzeeko gwa mukwabi gwokka. Kyoba omanya mukwabi gwe gutaliiko olw'obusiraamu era senga nako kati kuteta. Among the few men that have been selected to be part of 1,000 Men in Oscar Kampala. The main reason as well we're here to showcase fashion and also to support our brother. He's an inspiration to us. Seeing such kind of a young youth pulling out such kind of crowd and showcasing the world that a youth can do it, that we can do better if we really combine our efforts and bring up an initiative like this to show fashion of Uganda. So we're here to showcase what our fellow youth is doing in the fashion industry. Talk about the fashion. Let's talk about the fashion. Yes. The dress code you have put on today. What I'm putting on today, this is the Gatsby suit, inspired by Peaky Blinders. If you look at the cape, the suit, the jacket, the undercoat and everything. So I picked this inspiration from the Peaky Blinders. If some of you have watched the series Peaky Blinders, that's why I picked this inspiration to put out this Gatsby suit. So kati omuvubuka ali ajagala ayinza gisubiza mu sente nga mmeka? Any youth out there that has that can look at me and I feel like they really want to pull out this kind of a suit, you can reach out to Oscar Kampala here at Room Street and then
be ready with something like 700k and you'll be able to look like me. Ngabo omunyumyi olwaleero ayinza olowooza mulimu byakwetega omanyi okwetega kwasikyankalanya Kampala. How true is that? Oba temulimu byakwetega just about fashion? It's not about showing off or doing what this is doing what we love. I love fashion, I love being smart, so I'm doing this as a passion. Not that I want to show off out the world that I'm also part of 1,000 men in Oscar Kampala. This is an inspiration. I love fashion, I love being smart, and I love standing out every time. It's all about what you was joining and chichi osuubira okufunamu. Amanya nze Martin Ayebare nzize kuwagirako muganda wange Oscar n'okumwebaza n'okumusima nti ffe ng'abavubuka agezako kutulaga ekkubo nti agezezaako tumulabe nga yatandise juzi naye olaba nti akunganyiza abasajja 1,000 mu Kampala ne Uganda, abalala abasinga bavudde mu bibuga ebirala naye bonna ne bajja okulaba nti babeererawo muganda waffe nti naffe ng'abavubuka kituwa amaanyi n'essuubi naffe tusobole okukikola. Fashion gw'ogitegeera otya? If we talk about fashion. Nze ng'omuntu fashion nkitwala nti oyambale onyume ku mukolo gw'ogendako kubanga tulina emikolo mingi, waliwo emikolo egy'embaga, waliwo emikolo egy'amazaalibwa, waliwo n'emikolo emirala nga lumbe n'ebirala. So nze fashion nkitwalamu nti onyumidde omukolo gwo gwennyini gw'ogendamu. So kyeva twambadde suit leero kubanga omukolo leero gwa suit okulaga suits Oscar waffe zaako. Most of the people tebamanyi suit ze balina kwambala. You find people nga ayambadde suit n'emuboola n'etamunyumira n'afuluma omuntu bw'aba anayambala suit alina kufokasinga ku ki? Oba onayambala suit olina okusooka kufokasinga ku size yo, weight ne height, otegere nti eno suit ejja kunkolera ekooti entuuka bulungi n'empale. Ennaku zino mulembe guli nti empale zirina okugenda mpaka ku ngatto, temalayo engatto nnyo. Then otegere nti nze size yange either medium oba small oba large, then nofuna suit ekutuuka bulungi. Then ningetambulidde ne ku for example shirt yo, then ne color y'omuntu, color complex, omuntu wa brown toyambadde bwetyo, omuntu omweru n'omuddugavu ng'oyambadde bwetyo. Engatto emataringa nayo ku dress code yo? Nnyo n'amaanyi, engatto emataringa nnyo, buli kimu ekitambulira ku suit kimataringa. Ettaayi, engatto, essaati n'essaawa biba bimataringa nti kiveeyo bulungi. Oba oyambadde ekooti for example suit ya black ate nga tulina okubanga nayo almost ya black oba nga ya brown, kwegamba bitambulire wamu. Then in most cases shirt ya white etera okuba uniform nti etambulira almost. Diox, I represent Urban Style Suits. Wow. Simi Joel, a student at Macquarie. Shem, I represent Obra Collection. So why did you join Oscar 1,000 men in suit? Because Oscar 1,000 men is it's bigger than what you all think it is. It's about networking. We are connecting with a lot of youth and building Uganda as a team. Yeah. Basically, Oscar Kampala, this is a big brand that has come through the ranks, as you can see.
right now I think he's the biggest brand around, and he's trying to promote made in Uganda. As you can see, this is a suit made by Oscar himself. Volcanitness. He does very good work, and we're sharing ideas with the youth. Try to see how we can move forward together. Connection is the key way I can say. So you guys have a WhatsApp group where you connect from each other, or after the shooting, everybody takes it? No, some of us, because me personally, have a group of my friends that I connect with. From the first 100 men of Kampala, I had a group of people that I've been connecting with up to now, and we're still moving forward together. Yeah, it's a network. Together we can. What are the experience with Theatre Bonita in November? Omanyi abantu batuzala wangu babatu batuyisangamu amaaso zijukira naye nokola show mu July nga Alex Mwanjo wa comedy store nga presentinze nga nina idea nzikiriza drama abantu basobola omukiriza nga ali ku stage naye amazima nenti yogera amazima naye bwe nakomawo okuva Dubai nali eni skin nengena nembukinga Theatre Bonita nensanga nga bajjoze babukinga naye nengamba bajjoze bagenda kukola kikyokola bannalinda nnyo ne ku show y'abajjoze natuuka ssaawa nga 10 njagala ndabe experience bagenda kikola batya naye kyenalaba nga kyenali ndowooza kye baakola its drama kubanga Uganda ekintu ekyo bakyerabira twabirabanga kuba jjajjaffe babosa ababa Ebonies nga theatre zibadde zifudde so ffe tulowooza tusobola okukomyawo theatre yes bagamba tusobola stand up comedy katuzanye drama whereby nina ekirooto kyange bwe naamala show yange ninaawo abaana ku nassa oku street mbadde nabaawo bazze oba bategedde batyandiwa njagala kuzaayo babiri ku ssomero lwansonga balina abazadde naye badduke waka nga omu alabika ayagala kuyiga kwokya byuma omulala alabika ayagala kuyiga kukanika saakoze shenombe oba situnulidde nnyo ssente naye I believe nsobola okyusa obulamu bw'abavubuka kuba kyekirooto kyange nze ng'omuvubuka sirina nnyo naye nakulira ku kkubo so nzikiriza Katonda waba mpadde omukisa nga mpadde ettutumu nga nsobola okusika mu bantu akaseera nsobola okukyusa obulamu bw'abavubuka kyobola bannalanze mangu era buli nnaku nsiiba mu tawuni nga nkubaka kuyebyowa show yange nga ngamba abantu nga 10 November mwenna mbayise ku Theatre Bonita mujje mulabe ekyenjawulomu kuba nkikkiriza bwe mba nakutte Phenon Events nga yegenda okunsibirayo zi screen waggulu kitegeeza whatever stuff I'm bringing out is the best. You believe in drama abantu badde tubakyamula banyonga nga stand up comedy ono yabatwala babeera yes theatre nga bazifiisa naye ate tekitegeeza mutugendako na mu theatre tugenda kujja ne ku stage drama tumuleete nalaba taata Saama akikola bwe mba nsobola okugenda ne banjokyera ebintu byenjagala ng'enzigi enju nga nsobola ogireeta ku comedy store n'ensookawo why not drama tugenda kumuleeta kuba we believe stand up comedy naye tumusobola naye ffe tuli bakazanyiikirizi tugende nti bannayuganda TikTok eno babategedde nnyo kuba basooka babanyooma nga balaba mulinga ebyokusalya naye kati mukubiramu ddala ekivuga batunafuya nalaba show y'abajjoze ne ŋŋamba okay kati gegana amaanyi kabakitegeere mu TikTok amaanyi ate nga TikTok y'amaanyi lwa nsonga TikTok kati yereeta n'abayivu alieni skiini essaawa eno tusobola ogamba yasinga mu Uganda naye nga yavaawa sirabye TV ze promotinze wabula atakayimba ne tukabuukira kayimba ne tukabuukira so batomuddi okisegera mugana so nze nzikiriza TikTok nange kennyini mwana TikTok yenfudde kyendi sikyali Micky oli owedda so Katonda mulungi era ne TikTok mulungi era nammwe abali abadde bagiyisaamu amaaso doza mukirabe mu TikTok erina kyesobola okugattako. Okay, Micky, oba abamu bahaters bo bagamba nti ekyakusoosayo ku kivulu oli ozze kusunga ekibasala oddeyo basaba enzireyo nsaduke yaabo bitegeeza era mbiwuliriza bulungi naye woba waliwo ku show omanyi abantu baagala nnyo teekawo embeera mbuuze ne bajjoze tetukwatagana naye nga its healthy nze nkikkiririzaamu lwa nsonga omuntu wabeereyo kalooza tetukwatagana kitugattako then n'amaanyi eno saidi yange bwemba mpushinga nnyo nerinaapushinga kubanga bw'olaba ebintu byaffe bwenkola vidiyo waliwo asobola okujja n'akomenti nga jjo zaakusinga
naye bw'akola era twekubira essimu netugasegerera ekiro nangamba mwana ebyana bijja ne biŋŋamba osinga olumu ne mpulira nga binyingira ne muga blood it has to be there senga Chameleone Bobi Wine ne Bebe Cool tebayina ntalo senga tebaliwe bali naye bayina okukakasa naate ffe tetulina ntalo kuba nabeera baddanga emabega ne banyumya ffenna tukimanyi ffe tuli ba mukwano era nze ekyantwalayo tuweze support system newomubuuza nagula tiketi nejjasi abantu nga womanyi eva buli ewali ekirungi wabaawo kiki ekibi. Okay, if it's a battle osobola okuba la battle neno mu music tulina battle eziwuli ezigenda mu maaso ku TikTok battle bebeera nga izze ani gwe osobola okuvuganya naye sirina lwansonga nze sajja kusiimuka najja kyusa bulamu bwange najja noonya kyakulya kyokola baze siri mu competition wemba siina vibe oba ndi depressed sikola content oba oli anvuma ngudde ngwe lwansonga sajja kubaawo kwaka. Okay, obeera ku TikTok era bigenda ku TikTok obiraba abantu abagamba nti no the coming of kitigumu as a downfall of Ankwata Kingdom. How could you react about that? Just in the ndowooza kitigumu simumanyi lwakubase bana aba love ya kalenzi n'omukazi ozindagayo okay nga bwakola video ya kitigumu abazungu bano boteeka ku TikTok obajjawa tukula obeera wakolayo dating site obeera okwo nga munyumya bwe bakuwaana. I believe content ali funny olina okukyusa ku niche oba kitegeera kati nze I believe naleeseewo kati ekipya kubeera ku live newefuula akwana abantu it's now trending ate ndabanga abantu bangi kati kye bakola kati era omuntu mbona alina kyangambye oba downfall oba kitigumu oba downfall oba Ankwata nga bwe naga esiri mu competition nze nkola kinsanyusa mwana kati wema naleeseewo ekipya ng'abantu batandise okukigulira balina kumpaana naye ate bo tebampaana lwansonga I've inspired them ekitegeera bwebuzibu bwa Uganda nze nsiiba ŋŋamba omuntu gwe bayitaamu oti inspired me to join comedy tekiina buzibu lwansonga muwe ebimuli byengamula ne bajja amala akufa ate tumuwandiiza naye nze ayibuli abayina gamba ekamiki kaleese kino ekintu kyakabi buli omu akikola ndanogamba ate simanyi onaabuuze sibikiririzaamu okugwa tekuliiyo ate abaagala okujja ku page yo bakwaneko engeri gye balanga okwanakwana ebizungu engalo ze bayinza okufunayo ku bizungu banaye sitwala TikTok sijitwala nyo serious. I believe we are here to have fun ndio omu alina kuhavinga fun so buli muntu ali entitled okukola kyayagala lwakubanza kyesikiririza okuvuma abantu naye provided it's fun why not. Okuyingira sente mmeka emiryango gigulawo saa mmeka? Ya tugenda kugulawo ndowooza essaawa zijja ba 10 lwansonga mwana nakalanga wiiki emu naye abantu lavu gye bandaze bakangulako emmeeza nga 10 tiketi bakagulira abantu bakagula tiketi oba 250 si kitegeera so kyankanzeemu ndowooza by essaawa 10 tujja batuguddewo essaawa 3 engenda okuyingira ndowooza ku stage ng'abayimbi bamaze okuyingira wana atumala kuba bajoze bajjuza nakiraba n'ekipiikinga naye era nkizaayo sinze njoze simanyi maani gange watyanga jjoza nsinganga negasobola weza abantu be baalina kitegeera ze bampita nze Micky bali be bajoze so nange njagala ngezese we batamala maybe olulala tusobola oteeka ewalala ewagazi naye for now nange ngezesa maani so siri sure.